Tubanja emitwalo egyo ebiri ne sawale tuzirabanga. Tituzirabanga naye kubamu agafaananyi tusula ebweru, tusula tudduka n'ababbi, naye ssente zanyagibwa. Minisita, ensonga endala tusaba akagaali ke baatuwa oteekako omulwadde n'agamba tufa. Tusaba nakyo ekyo ku kyentambula bakapiki ne munatuwa buno bajaji obwasooka ng'oteekako omuntu n'oteekamu atufuta nga kyama n'owerwanako n'oteekamu otufuta n'otwala omulwadde mu sipiidi. So minisita, ebyokwogera bingi nnyo naye olw'obudde ndowooza nsaba ontaase nziguddewo omukolo guno oba okeesa otoba olina honalebo mukama waffe olina RDC DPC mwe mumanyi mwaba wa bugalo omukolo nguguddewo mubutongole oba tulekera endongo abavubuka bangi okuba endongo. Okay, yabale chairman. Chairman tumuwe engalo ez'amaanyi. Mwebaze. Abali mu communication, aba TV, mmekengeshiwa nga muli connected ne TV zino. Bwe tukyagala. Bwe tudda ku protocol, njagala okwaniriza ba chairperson 0C1s bonna bajje wano. Chairpersons abayiseemu abalonde mujje mu platform mwena oba amadaala gali wali emabega wali. So owa video video gikanule bulungi ate tuteekemu ne ku speed. Chairman LC1s chairpersons LC1s ffenna abalondeddwa mu speed eyayiriyiri. Honorable Minister Barambargahara. Okay. Nagonza muno okubarora. Tumaleyo wano. Tumaleyo wano fenna. One works here and introducing them. Okay. Tumaleyo. Katutandika okufuna amanyi agange bayitwa Peter ava waggulu okwogera Eros Kawungeera. Amazina Nakabona Godfrey Kagasha, Chairman LC1 Carson Shomezi B. Amanya gange nze retired Lieutenant Tom Asimwe, Chairman Rumegere. Naise wano opposed. Honorable Minister. Omusajja mbasajja era chairperson senior man Kagwa Paul Salongo chairman LC1 Mbogero awangale masomo ki. Amazina ganje kusasira Zabroni LC1 Kasambya Ntusi Town Council. Kataka Benoni Remerama LC1 chairperson Orabereho. Bebwa William Chairman Chembogo na Bitanga Sub County. Amanya Mulema Sulaiman Chairman to Central. Next. Mutebi Vincent Salongo Chairman we Kanoni ate Chairman wa Chairperson aba Town Council Ntusi. Mintagere Wilson Vice Chairman Ganta Mabi. Kaukarasha George Chairman Chanjabi na Bitanga pa. Na sasa Frank Ngomazina Chairman wa Kigandu LC Ntusi Town Council NRM Egumeho. Okay. There are next. Okay. Ninsima Asafu Chairman LC1 Inaga. Herizo ndijo. Ambanya ni Dobozi Mugasa Samu Degia Chairperson. Kima Franka Chairman Kigabagaba Ntusi Town Council. George Kadidi Chairman LC1 Kashoskamwe Ntusi Town Council. Herizogu. Amanya Semugalau Ben Chairperson Chirowoza LC1. Then
Ngabonziza Daniel, Kampala Rugamba, LC1, Parison Kampala, Yagombora Ndwemiyak. Okay. Last three, no Banyatata was Boaz, Chairman LC1 Kanuka. Okay. Injirangu Garcheyo. Then. Araba kwenda genda kukama ate ngenda kweta abantu abalina ebizibu musimbeera inaali mujje mutugambire challenge na reporting corruption then speech ezaitu jazikola nyuma katubanze tuwule corruption ekubatalibaniza biche ebikubatalibaniza owakwiba sente zanyu owakwiba omubazi owayibira itaka owakozere kimujje mubaze free bas mukole line out mpora then muije ogambe okoseda kemo ogambe bizibu byawe tugende tinkwenda emparana za politics nkwenda mubaze points kizibuki owa yakikozere akakorata kuyambe luta Honorable Balaam ayogedde olulimi lwentegeera okutalibaniza ekintu ekibatawaanya nga mufuna service delivery institution za government abo nabanya kitara nyoro kitara mujje mutereraini mwije mpora nkoko mwabanza then mugume mwije. Okay. Yes, 5 people atego batano babanze bayishe baragaho batano bayije uko turikuba honale bowotukidde afande 5 nga abantu bano nababulidde omulamwa gw'olunaku era bagutegeera bulungi. Orete kizibu utaza kureta bya politics oreta kizibu cyawe nshonga then ogambe cyo kwenda tuli ku corruption otareta politics aha corruption free mugume munajya TV mbe connected na TV mugambe nmurebayo twagala eggwanga lye bayita corruption free Uganda. Kare bampeera omuzindaalo mugambe ebirukwetengesa ebirye ebirukwetengesa bitariyo bya politics n'ebindi ebyenshonga abuko hano mba muri ya TV mutaza kugambe bingi bitaya ebiri nange eggwanga lyonna libalaba ensi yona eriyo netereba twenda kugamba ebitaha bitwitsire ebya corruption ebyo ebyamataka ebyobutegeki ebuli kimwe kyona ebyo bitaha bibitsire ebyo binde byokuharana ebyembere bya buli kimwe kyona bya politics ebyo tubireke abakutereba ne bingi turete byomugasho ebitere mugasho tubihemu. Amazina ganje nabanyeta Happy Tandeka twakushemerwa minister Madam Aradis n'abana bariya minister anyu nkanye family yitu twine obusasi omushisha wanje bakamwitira omwitaka here kintu kyona ekitwarebire tutatungire omuntu wena wabase kutuyamba kumanya wamwisire mwitagaki erya Ntyazo nonka wamweta Tandeka Steven Tandeka Madam Aradis nakimanyi Aradis okakorawo ki bakwa kazindaalo omwami w'omukyalo ono bamutta bubi bamusiba omuguwambulago n'afa ne tuintroducinga canine dog netambula poliisi nekwatako be yakwata nebatwala so kati ebisigadde 5 zindowooza ziri ku poliisi naye nze nganze poliisi etuupdate tosobola kutta muntu embwa nekukwata n'ogamba mutana agenda mu kooti paka kati poliisi erinda ki canine dog teyakwatako muntu yenna teyakwatako muntu yenna naye the suspects abafamire bonna be balowoozanga abaali bayitamu eyo dispute y'ettaka be bakwata bonna bajjamu abavubuka ndowooza bali 3 ne batwalibwa mu kooti era ne basibwa kakati okuva olwo nze saddamu kugoberera nze nadda ku saidi ya famire
kugisetolinga kuba omwami yalina abakyala abasukka mu nemba setolinga engeri gye basobola okubeera ku ttaka. Mwami wono yalina abakyala? Sorry, mwami wono yalina abakyala abalala. Bameka? Basatu ndowooza. So bonna bakkanya tewali kizibu? Tuli bataano. Abakyala bataano? Ettaka lyenkanawa? Ettaka mukama wange liri hikati waliwo eriwano lye twagula liri hika 8.6. Abaana bali 12. Twasetolinga naye ekyokubiri minisita eryentyazo eryo kale omwami we bamuttira y'omu ku babeneficiary b'ettaka eryo eryentyazo ly'owulira whereby nti bano bateekwa okufunako ku ttaka naye nze nabasetolinga kuli talina dispute era weebali bali bulungi. Kuliri lye balina okufunako ettaka wakola otya? Ettaka eryo yes, ettaka eryo lyagenda mu Supreme Court era famire y'abano n'ewangula. Liri under investigations, kuliko abaalisookako. Ekintu ekyo kyatandikira during the time the President Idi Amin bwe yateekawo decree nga ayimiriza ebyapa. Ne wabeerawo abantu abajja ku ttaka eryo. Kati we bajja ku ttaka eryo after that regime bano abafamire bali basigaza ebyapa byabwe. Ne bakomawo to reclaim the land. Ne batandika scafo, Honorable Minister, scafo ya amaanyi, balwana paka mu Supreme Court, ne baliwangula, naye nakati they are not in possession of that land. Why? Awo nze simanyi kuliko abalemesa ani alina okuwulibwawa? Kuliko abataka? Sirabangako court order etulagira ddibawa, kuliko abataka abaliremerako. Kati nsaba onyambe obayambeko bafunire court order ebawa baweka abataka katundu ne banyiri ttaka baganyulweko ekitundu. Leka Honorable Rwashanda ayogere. This is not correct. Abayitsire omushaija wogu embwa kuyizire kubaronda bayeshereka owo politician omwe embwa yahikayo bagikwata bagita omu motoka bagigarrayo emishango yafeeraho. Member of Parliament. Ati chairman. Police ejje tugambire abachi embwa batagirekere kakwata omuntu yayisire omuntu. Now this by that time bakane bahoza itakere lyorko ebarako kugamba. Ababere baroho nababo repressingire regional police commander obakachiri hariya bakamutransferinga hatari nkambarra ogumshejogo. Nuwe yizira kagenda konkana polisi yabere ryaha na hatabakiruho abarebera umugwa neshagama abarebera nkoni abarebera kutema tubakagiraga kibakora cyona ku investigatinga kora buri kimwe cyona abantu bakareta n'ubujurizi babagambira ngo amazina g'abantu abashangireho nibaza kwita omuntu ogo abantu abo bariho na hatene bagenda nibakitera abantu nibakihirisa karungu tariho polisi ariko basa kubakwata beine files nke 10 omukoti polisi te kubakwata nibaza yibasibayo bargayo instead of kutongana nawe nibo polisi rukije kakira nabo ecyabana barhanga bikicweke ekyo tubarije kibakwasa kubakora nibatabara mu ngurusa ryaho orukuteka ngo niwe mukama witaka kandi mukama witaka wari kugamba najya ngo uriya karishe nkuru mukama witaka taramuragire tene baragwa tene buri kimwe cyona yitaka kariho mukoti after 58 years abandi bayine byapa ebyabene batungira hamatakaho niho hari gire kiragiro cya president Honorable Minister akatsindika naheza kumuhandikira akatsindika ya county in budget anti corruption bakagitsindika akajyango abantu ababaye bariho bagumeho kurga hati bagumeho ntiyaza hinaninza kutwara okusitya anti corruption wera tunge findings ezeriyo ne leta nahabwe icyo tukiriya ha directive ya president okutegereza ekibaracwemu bakacha president akacwamu ecyarabasekora abantu abahita keri kutubere tukiriyaho hatahamu another politician Honorable Kabanda yatahamu musaidi hona yaba abayitse bari abayitsire ya retente za yazitaho hagati ya conflict ekiri kutangaza abantu bikitwekeke nentezo zirumu tuzinaho kuza ngo baguzire itaka harabagarkayo bakayimwemereza itaka ryo mu conflict ebyone bikiryaho niyo bitshobere konka tukirinzire
anti-corruption ngwegere kiyatuletera president akatutwera nho twashikaho tinho kitegereza ze directive ya president mwebale munonga. Honorable Minister, nagenda mu office ya Madam RDC. Nemugamba Madam RDC nsaba kutegeera enfa y'omusajja wange nfune wentandikira. Madam RDC ono yangamba happy ebintu biwanvu tojja bisobola kuba abamuwalana bangi. Nange nenoonya ekyokukola ne kimbula. Ekya Minister, President Museveni yawa abaana b'omusajja wange scholarship n'atukwasa Susan Kasinje. Nengendayo ne meetinga n'empayo amanya abaana 11 nangamba hapa abaana State House genda basomesa era ebbaluwa ngenda gitwala wa muzeeyi. Okuva lwe nafuluma office Minister teyaddamu kukwata simu zange yatuuka okuva mu office nga tanzeemu. Nenzije wa Honorable Rwashande nemugamba nga abaana bali wakati bonabona n'abaana. Honorable Rwashande n'akubira Madam Susan namugamba nze nava mu office munoonya walawe mtandikira. Minister mbadde nkusaba abaana batulemye nze nafuna scholarship from them. Ojja kuandika ebbaluwa reminder ojiwe muzeeyi Rwashande kugisindikire muzeeyi. Thank you so much. Muzeeyi lwajja kuguma munwala atugambira. Thank you. Kale. Sandijo ningira ngo okay. Kamba hebya wa muzeeyi. Banange abakulu mwenna abali wano mbalamusiza okubeerawo. Ne minisita mbalamusiza okujja mu kino ekitundu. Amanya agange nze John Kafeero Esagazi. Ekindeese wano nsonga emu bbiri. Newandikisa mu Paris Modo. Bwe newandikisa omukulu awandiika nakkiriza bulungi nnyo nampandiika nangamba leeta essimu nenanga muntu nembikwata nembimutwalira nampandiika bwe yamaliriza nakwata nangamba mu ssimu yo njagala mu layini saagala simu yo gitwale njagala mu layini enanga muntu bwe yamala okukolako byayagala nayinziriza nasigaza layini yange. Oli waawa muluka ki obeera muluka ki mugombolola ki omulukanyi merumeru gombola nyabitanga kubanga ndi Wasagazi Gumuzamu muzeeyi. Kakati awo nangamba biwedde nkuwandiise ebisigadde kumako ofune sente nenzira wange nensirika ebbanga ne litambula obudde ne butuuka obwa sente bwe bwatuuka twazifuna nga 22 Desemba era saba 12 sente nga zimaze okujja ku simu z'abannange nziraba kati ekawungeezi nengende muwe yangamba gwe nedda netiwaaka ebuze okujjako nga 26 lwojja okukola ki lwenja okulaba mu nsonga zo 26 era nendukuuma ne luggwa 27 nenzirayo nangamba ebyo sibinatereera jangu enkya jangu luno obudde ne butambula nga ndi mu ebyo tampadde sente kakati twali mu January nga 15 musange Sagazaawo aŋŋamba kati ngenda kumuluka merumeru ntesebo naye naŋŋamba nti nyina wezange wano emitwalo obeegala sente emitwalo 24 kanjikuwole nve merumeru ndeete ezizo bwe mba nzireese tuzitemeko nkuwa ezizo ntwale ezange nemugamba kale oba ozina zimpe nampa emitwalo 20 mwena ate ku 24 ebyo gyampa namusangwa 10 wano wagala 2 wano wagala 3 wano wagala 1 ate ze nemusangwa 10 mukusooka
kati okumaliza yamba 24 ebya network bamuyitani mwami Lukawa abeera sayiri ki Sagasi wali kati wano simanyi mbuuza wali wakolera wali alina amaka ge Sagasi watudde Sagasi okuvaana okutuukawo kilomita meka kumpi DP Solo muwe security agenda munone kumpi bagende bamunone kumpi you pick that person kumpi mugende n'oyo bamunone kati bamuleete okay yabali muzeeyi yabali iroko ugendo ya kile zikawa okay muhuname turonizo amanya gange musirike bampita kyasimire Lilian nzalibwa Kamoshe wali ekyambogo minisita tweyanze gokulabako webale kujja webale kutaasa abantu naye ekinnuma minisita ekinnuma ekiruma abantu omwavu takyawoza musango gusinga tugenda kukola tutya onalebo tetucha omwavu takyawoza musango gusinga tugenda kukola tutya muzeeyi wange wano wonna tewali atamumanyi entuusi baali bamumanyi baali bamuyita muzeeyi Tamale Kamingo yamutta bali bawoza yajjanga azengo apangisa Kamingo bakamulonda ku bwameya Kamingo wali wano kansoke mmaleyo kale agenda kwogera yogera nena yakwogera Kamingo yatta muzeeyi Tamale bwe yamala okumutta teyamanya ekyapa kyali mu bantu kyali mmanya g'abantu babiri mwennyinange ne taata wange kati Kamingo kyatamanya ye yalowooza nti ekyapa kiri mmanya ga muzeeyi yekka n'amanya nti bwatta muzeeyi agenda kukyusa adde mu kyapa yagenda okukyusa ekyapa ne kimulema nga kiri mmanya g'abantu bameka babiri tutambudde Masaka honalebo tuwozezza Kampala ludda wa Kamingo yatugamba nti tubeere n'ekyapa yayina ettaka era akyalikozesa ne twakubira enduulu ne tugende wa madamu RDC ettaka lyenkana obunene liri 207 lyonna yalitwala ankuyitire baganda bange lyonna alirina kumpi yalisiba lyonna tetulina we twesera jo yatuuzizza olukiiko n'agamba mbu batugobe mbu tewabaako atuwa amazzi tewabaako akola ki tetulina we tusena tetulina we twesera tetuyina tuli mu nsi baganda bange nsaba mujje wano tulina muganda waffe ali mu kyapa twamukweka ayagala kumutta munoonya kumutta nga bwe yatta kitaawe tuli mu nsi tutambula omusajja atudde mu ttaka alirundiramu apangisa buli nti bamuwa emitwalo 3 mweki tuli mu nsi tubonaabona baganda bange basoke bampera RDC ambulire yakulawo ki lindako basoke bajje baganda obajje ne RDC addemu wamugamba yagamba ki ebale nnyo nalewo balamu Honorable ekisookera ddala ffe nga ofiisi ya pulezidenti tebatukkiriza nsonga zikyagenda maaso mu kooti ziyingiramu naye tubudaabuda situation eyo embeera ebeera eriwo bwe muba nga muli mu kooti muwoza ffe tetuziyingiramu wabula embeera ebeerezze gye tubikkirira so embeera erimu esooka nalabako court order ng'ebagamba Mr. Kamingo abalekere oluzzi bonna bakolere wamu era ekyo DPC bonna bagendayo ne tumugamba abalekere oluzzi naye naleba Balamu nja kusaba mu butuufu nsaba pulezidenti ave yayingire mu nsonga eno nze kyenyinza okusaba ng'omubaka we enensonga mpanvu nnyo sinyimpi njagala ompulirize President wabanga alonze minister keep quiet President alonze minister President alonze RDC alina DSO alina RPC ekintu kiri automatic kiri simple nyini taka alina n'abalamuzi nyini taka kukyapa kuliko manya ki ye nyini taka then oli wabanga yali squatter nga yajja kutaka eryo nga yali squatter bamugamba kale kolerako wano naffe otulekereko wano deni ne bamusalirako ekitundu ne bamuwaako ekyapa owulira RDC ne bamuwaako akatundu waba ayagala kwegula oba si kyekyo asasula nyini kyapa obusuulu
amateeka ga protectinga so kati oyogedde bulungi naye sagala tumale budde na kooti tukusisaga obwire mu kooti kandi twena tuli banyakitala kandi tuli abantu sagala kuwulira saidi yo yokka njala kuwulira mwami Kamuyinga ebya kooti bimala budde nga bagambye omwavu tasinga ki naye twagala fairness kubanga ffena tujja kufa muzeyi Kamuyingo gamba amazima oli musajja wa Ruhanga gamba amazima kandi Ruhanga nyambe tulugana na solution erugirana ya mukamanje yebale minister okuhereza buli omu buga bakagamba nimbanza n'okumanyisa ngo ekyo kuyita ekyo gumushiki agamba ishe kuba mwitsere nyoka tinyine kinabwe ni mwitara kuba kanyine ndagano zanje kangurize kwihari yero siwa nukutagombora teno takumanya itakanali sistema myaka 25 nkomire kubagire ko ababa hababire takahwere na myaka mukaga ishe kuyafuire bakwata suspects abene batekateka babakomera amashaka ninyana ngoze na fayiro irebe hatekyo kambaze nkegekekyo ekya kabiri itaka ogomishiki kanani nyenda ngunyowo mu nzuro zona hatarahanga yakuretsire kora shange nyibire muhike mu ntaragikorera ndagano nabana aba nabayishebo kwihabura kimwe cyona okore cyo rukubasa kandi kora shange hataba abana gwashiko mu rundo ko gwikumi no ishiko bojaho mkisayo bunkwakiraha abana abo mishogwa kajaha yagambiraha yazaho yaburuga tubo yatandika tubo yagira mbe nanisha babe nabyo ebintu bibekiriya hati kora chondoze washanga ngo abana abo bari harakatemba yo gumana bashishi izina ryange nakweshengereza oronde cyo rakori hati nitandikana kimwe hati itakerio nyenda koreka ngo mwaka gwa kinana mwenda nkagura itaka twaza wa murengandi Karemera twakora agreement n'ishe nkatwarwa na honorable Kutesa nwantwere kata kumanya na murenga egendaganiro 10th February 2020 yes keria zingai myaka 2 2020 not 19 no endagano nikajikore 2019 ero lindao kankorechi hati lindao honorable rego basomere honorable egina affidavit ya munyanya sore egina affidavit ya family member narahira endagano reba ngigenda ganiriho endagano nginde Pora itebekane tetebekani arabataka mutangire minister wa health honorable Hanifa Kawoyabangirana omugola okay isoko rigiraha yashuma itaka barowe bakamuhandikira bamuteraho buri kimwe aboko banyona takweze gina affidavit yo mwana ya family ati mumanyira ebizibu byanyu binu linda omuzeyi kitugenda kola ebizibu byanyu binu ngenda kusaba president asindike state house and corruption yayizire ekeija yashikana mwanya bashireho deba nije barahani bayogerako nabo bahereza akazindabo bahereze bagambe kambuze minister bwongamba wuliriza omusajja ono bwongamba nti nanyini ttaka tamala omugenzi tamala yakuguza abaana bakuguza atyo oluvannyuma endagano zigamba ki ez'oluvannyuma ekyapa kirimu mwennyina ng'oba ogula biki oŋŋamba otya nti tamala yakuguza ate olina endagano z'abaana wali ogula ki baali bakuguza leta ekyapa kitaka ati kyorakola ekyapa kirika wali mwava asinga musango kyonna kibagambye bamutya oyo omusajja bamutya alina ssente buli wamu oyo omusajja buli wamu ateekawo ssente minisita tuli mu kubonaabona abaana bali mu nsi bataayaaya omwavu tasinga musango ave mu ttaka lyaffe alunze akoze buli kimu abantu babonyebonye emyaka 20
ne omupiira wasande yennyini akimanyi mumanyi nti ettaka lya Tamale omupiira wasande okimanyi newe Katirima n'afande Katirima akimanyi tewali atakimanyi minisita Balamu wano tewali atamanyi ttaka lya Tamale bonna bakimanyi basirise bogera amazima bave mu banange temukayana abanyasembabule lindawo muzeeyi ngwenda tukole n'amazima lindawo muzeeyi yemera saideni ati kwata bino ebipapula byawe muzeeyi okay lindawo kace ati kansaba afande Katirima ngambire kyamanyire afande Katirima mwogera amazima omupiira wasande okimanyi mwakazi ndalagere kyamanyire bimanyi mwogera amazima muleka bantu bona mpora katereka tomwe twaretere Honorable Minister n'abantu mwene baryaha amazima ganje gargati ngwita keri taine na kimwe ekindi kurumanyaho ago ngo mazima genyine Honorable Minister tinkubimanya abana bakakugambira ebizibu byabo bimanyiro batubimanyiro No, my method of work, when people bring complaints, I receive them in writing. I have not handled their case. It is not true. Pora. Maiso, toina chochimanyire. I have nothing. Let Honorable Ashand also speak about it. Mareke babashoborre wakacheka tutere. Hati nyowe okurugira neira nkani mangu itakeri lya Tamale konka iba tundire no kutunda nabana nebiha ne bantu kozomwe kizairo na buri kimwe cyona no kwitana nyonka ndiyo bikishaka hati kumpindikire aba bayijo wanjaba n'abajantu mwize katurebe ka mihingo tuzahaitaka tugambe nk'abantu at least turebe ahima kubana mweshera kushita ko tobwera twe mshango yanyu abatu bagaruka wanje na ka mihingo tiyeje kuba muteyizire n'aba bateyizire ni matende cyo gukora ibyagende bikomaho tinkuza kutera n'amataka g'abantu erezo muti kansabe muzeyi ka mihingo bohereze microphone echapa mukine mugina original tugamba nti tubeere n'ekyapa yabeere n'ettaka obusobozi obubeera n'ettaka nkugambye omwavu tawoza musango lindawo ejo nibajeta special title lindawo kache ejo nibajeta special title owaina original title alindawo owaina original ejo special title ekyokeze bwe mukirinka leta original yawe photocopy pereza photocopy ati nabo bayina special title ati original erinka original muganda waffe tukina twakikwekanga munoonya ngateriko kino ekigambo kino mugine tuyite minisita ati omusango guyikire nka omusango gwayikanka tuyite minisita omusango gutusewa tukyali mu kooti naye tetulina we twesera tetulina Masaka tuyite ne baloya baffe ati kankaguze muzeyi kamuhingo ensi okugenda oyitaka likwingana ki wangi ensi nogenda oyitaka likwingana ita ensi okwenda erikwingana ki ati Honorable kinani nkusaba iwo litata leba mukamanyi ebyakoti tubirugemu solution leba kinani nkusaba sebo ate banyinabo kubahereze kutunga obusika basangishe bangurize endagano zeru siwani zigafayire inakwereza kwa kugura ikintu tingarika kakigura ambuze no basakubaho ekanka bibiri oba 15 bahinge no buzakuba kureka wari nyakakifuba ko kanka rugura endagano zange ziriho transfer ziriho ngomuntu aba bana ba munywani wawe Tamale banza koro deba mukamanje kiraza kusaba ikiperere kayo twete barete bandiko byabo ndete byange ohikiso cyo rigire kunuye ebyange bya ruhanga tikwenda rugaruke mu bipapura deba mukamanje kwenda ogambe ekintu kimwe deba mukamanje nkazo mu state house
nobwakuzo kisonsa kakora report police report ne barone gwe bakwate tinyine fayiro yintaine bakasanga bangulize kamuhingo baroya babo omugurusi kwendo mpule bana niwo bazara tibali myaka jawe oyina eka 12 kunkuba nabagulindawo oyina eka 420 bina n'ensanju okusobola kwata eka 10 ensanju okakiwa famire mukateekana okabona ebisatu okaculeera ate waawo omukamange twalaguzira itaka toni itaka lyo olwaguzire n'oba oluguziro ine transfer ine endagaano ekyapa ekyanagamba ngu kiri muyise obunaalugula bakabataka ate ebyo binsingira amaani nja kugamba muzeeyi abitaayemu yebale mukamange yebale taata mukama kwomukisa ningula itaka lyange nimulitwala ndyembo kare ondijo ni watsigarayo kare mureke turre oku minisita nabaramusyo mu izina lya mukama witu yesu meyashitama amazina ganje nibanyeta Jennifer Twebaze naruga mu buteraniro nanye niza nisima ruhango bandeta nimwe babareta nanye nyine songa zanje nikafukana n'omusiza wanje twayafukine twagabwa twine bintu naguzire nabire nyine byanje by'abazire banje nawe yine byaye binamusangine ati twabe turusaide za kochoku niza kuca bugufa kube bugamba ni bingi twiza twafuruka twiza kuno mu buteraniro twakira mu buteraniro twagira obutakanya ebanze byo twagabwa tubiguzire hamwe byone mu ndagano harimo amazina abiro wagura no mukazo wagura no musiza byona bigamba amazina abiri twakirizo butakanya mu maka twasaraho ngo tubagane omusiza yanteganisa yabo kuntema naza polisi biza bamwakira esonga twaziza muzasankeza aho yagumana jati niza kwita nagumiza munaza mba peribation shembabure bamhasemanisi biza bamwakira twahika mu nsonga twazizamo nango bayitaho n'abakakika bo muteraniro dasongo kwenda ki no yenda ki omusize kibanza kitwahereze kubagana twikirizana yagarika yakinya ke kibanza yaguma mu kinkuza kuza mukoranya rusya no kuntema na yehumuza polisi ati wo musija ine kibanja cye nayo ine cyawe twabagine buri omwe yatungeke konka yizagarika ya ndumbo wanje akakurumba ate byo kambi kwa sara disabete muikali bikaza no mu muramuzo ngambire kwatagana na RDC turekokora omuramuzo akagamba ki omuramuzo kutereza kubiza mere nsonga za mure majyangu naza tusindike Masaka konkana gabantine sente okay ati ngenda kubayikaza ngenda gamba RDC abayikaza gendo re RDC kali katandi cyaba batano nabo neyanza sebo honorable n'abakulu mwenna abali wano mwebale kujja mu kitundu kino nze Navubya Pauline Mulema muwala w'omwami Charles Salongo Semwogerere ekinyumiriza wano sebo minisita nze nzaalibwa kuno kyokka wali wetuli bakadde bange we bali katugambe nti zezimu ku sites ez'obulambuzi abantu bwe bajja muno abazungu batuukirawo mu myaka ejjadda nga tukyali bato abazungu bajja ne basima ne babaako bye batwala bye tutaamanya bwe bamala okubitwala akabanga nga kayiseewo baakomangawo ne bajja ku sayiti ezo ziri bbiri ntuusa omukazi n'entuusa omusajja naye mu ekyo ekindeese okuyimirira wano bakadde bange bakuze bwe bamala okukula waliwo abajja nga bava ku disitulikiti bo bwe batyo bwe bagamba nti bavudde ku disitulikiti kuba abakadde tetukyali nabo naye bwe batuukawo babatiisatiisa nti bagenda bagoba kati ffe batukubira bukubizi masimu ogenda otuukawo nga basimba